tewali jeno wa Museveni anfuga taliyo ndi jeno mu mulembe gwaffe oli jeno mu mulembe gwo mpaka nga gwe weganya okubeera jeno. Leero nkutta obudde sawa zennyini tubadde tutuuse ku sawa 10 zennyini. Kale katumale okusaba ekyawandiikibwa kikuwadde Hebrews chapter 11 osobola ogisoma yonna tugenda kugezaako okugisamalizinga naye njagala verse 32 ne verse 34. Kale katusabe. Webale nnyo mukwano Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, gwe Katonda wa bajjajjaffe ne bakitaffe. Wagamba Musa nti genda ogamba abaana ba Isirayiri nti nze Katonda wa bakitaabwe era Katonda wa bajjajjaabwe. Mukama gwe Katonda wa bakitaffe, gwe Katonda waffe, gwe Katonda wa bajjajjaffe, Katonda wa Uganda. Tukwebaza Mukama. Mukama senga siggwe abalabe baffe baali bakutumalawo. Nze Mukama sina kyentoma era sina okujjako okukwebaza kubanga bingi tetwabimanya naye mpola mpola ogenza obitubikulira kubanga kiri mu kwagala kwo fe obutamalibwawo, kiri mu kwagala kwo fe obutagwawo, kiri mu kwagala kwo Mukama omulabe obutatumalaawo. Kyova wasibusa ettabi eddala awo wakati mu kikolo kya Yese n'omezaawo ettabi Mukama ne libala ebibala weebale nnyo kuba twali tetumanyi. Mukama leero omwezi gwa kusatu ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu tukwebaza olw'emyezi ebiri gye tumazeeko egy'omwaka guno. Era Mukama tutandika omwezi ogwokusatu kwota tugenda gimalako ey'omwaka gwa 2025. Tukusaba Mukama otubeererewo nga bulijjo. Tukusaba otuddizeewo eri abo bonna abalina bye bafiiriddwa n'abafiiriddwa abantu baabwe obagumya emitima kubanga okufa process. Bayibuli egamba ng'omubi bw'afa ate n'omutuukirivu bw'afa kuba ly'ekkubo erigenda eri Katonda. Naye abasigaddewo kwaba abafiiriddwa ekitundu ekifisseewo bagumye bajjanjaba emitima. Era Mukama ne ku lwa Uganda tujja mu maaso go. Tukusabanga bulijjo Mukama otukulembere era okole okwagala ko nga bwe kuli kuba olina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Watuula n'oteesa mu lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi n'okola demarcations za Uganda kubanga Bayibuli egamba watonda ensi zonna n'ensalo zaazo n'eggye lyamu. Kale Mukama olina pulaani ennungi eri Uganda. Bayibuli etulaga mu kitabo ky'olubereberye nti bwe watonda ensi n'otonda omuntu wamuteerawo buli kyagenda okukozesebwa mu nsi olwa pulaani ennungi gy'olina eri omuntu. Gwe wateekateeka obugagga kubanga Bayibuli egamba wateekayo amayinja n'oteekayo ebyobugagga mu ttaka era n'ogamba bwe mumalanga okutuuka musimanga ebyobugagga mu nsozi nnyina byentaddeyo mu ttaka nnyina byentaddeyo era Mukama n'otuwa ensi ennungi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Newankubadde abalabe bagezezzaako gitwala naye balemereddwa kubanga oli ku sayidi yaffe Mukama. Nsaba oyongere okubeerawo otubeererewo Mukama. Yoswa waffe tumusabidde n'abo abeetisse essanduuko y'endagaano ya Mukama abatukulembedde okwabuluzaamu Yoludaani okudda ewaka. Tubasabidde His Excellency Kyagulanyi ne banne. Tubasabidde obukuumi, tubasabidde obuvumu, tubasabidde amaanyi. Bateekeko entiisa Mukama omulabe nga buli lw'abalaba alaba kirala. Kiwusa ekifaananyi kyabwe Mukama. Ebigambo byabwe Mukama bibe birala. Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo 7:28 Bayibuli egamba nti Yesu n'ayigiriza nga nannyini buyinza era bonna ne batya ne beewuunya. Mukama nkusaba watuddiza eggwanga lyaffe. Nsaba buli kigambo kye twogera nga twogeza buyinza Yesu yakimanya buli lwe yabuulira ng'ayogeza buyinza. Bayibuli egamba nti ng'ayawukanira ddala ne bannaddiini bye baalinga babuulira ebiro ebyo mu biseera ebyo n'abuulira kuba yali amanyi kyali mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri. Bayibuli egamba n'ayogera nga nannyini buyinza abantu ne bategeera ne bawulira era ne bamanya era bangi ne bakusembeza. Naffe Mukama tweddiza eggwanga lyaffe nga tusomesa nga twogera nga tukola n'obuyinza. Mukama Uganda edda mu mikono gy'Abannayuganda mu linnya lya Yesu. Newankubadde okubonaabona kungi newankubadde okulumwa kungi naye neyo nayo process tugiyitemu. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abanyigirizibwa, nsabidde abalumwa, nsabidde abali ku ndiri bawonyezebwe. Mukama waliwo ababonyaabonyezebwa abookeddwa amayumba gaabwe n'ebirala bingi naye obwesige bwaffe buli mu ggwe. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna buli omu musisinkane nga bw'akwetaaga mu linnya lya Yesu. Tujja kuweera obujulizi ensi yonna etegeere nti Uganda erina Katonda ow'omu ggulu. Bajjajjaffe ggwe baatulekera nga bakola eggwanga Uganda, moto yaayo baagikwasa ggwe. Simboozi zonna zizo
oluyimba lw'eggwanga Mukama lutandika naawe. Ekikakasa nti bajjajjaffe bakwata ensi ne bagiteeka mu mikono gyo. Naffe abazzukulu tukonfaminga ekyo Mukama. Uganda eri mu mikono gyo. Bannayuganda mu mikono gyo. Mukama tuve ku ggwe tuddewa nga gwatubedde ebbanga lyonna. Tetujja kuva woli. Bwe kuba kubonerezebwa tubonerezebwe mu maaso go gwe abaatubonereza, naye si mulabe waffe kutubonereza. Dawudi yakyogera. Wamugamba alondawo kimu. Ngenda kutta abantu bo b'okulembera oba ngenda kuwaayo mu mikono gy'abalabe bo bakubonyeebonye. N'akugamba byonna sironzeeko, nonzeeko kugwa mu mikono gyo, gwe abambonereza. Mukama bu Uganda bw'ebanga twakusobya, ffe tugwa mu mikono gyo gwe abaatubonereza, kubanga oli Katonda alina ekisa ekingi. Ffe babo gwe waffe, ffe Mukama totuwaayo mu mikono gy'omulabe waffe, ffe tugwa mu mikono gyo mu linnya lya Yesu. Okwagala kukukolebwe Mukama tunaakuwera obujulizi, ensi zonna twongere ozisaaliza, zongere okutwegomba. Bwe banaatubuuza tetujja bagamba kirala, tujja bagamba nti yali Katonda. Ekitibwa n'ettendo tubikuddiza mu Kristo Yesu omwana Katonda yenza bwe natusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Okay. Obudde bugenze ate nnyina ebintu bye njagala okusooka okujjako wano. Tulyoke tugende mu masimu nga bulijjo bwe tutera okukola. Okusooka byonna anzijawo obusecurity alert buno. Mwalabye akatambi akatambudde akagamba mbu waliwo omuwala gwe bagamba mbuno wa His Excellency Kyagulanyi. Etteekebwe lyaganye ne muli rejectinga. Waliwo omuwala ali mu kupangibwa ng'agenda kujja ku kitebe mu meeting. Baagala nga waliyo meeting ya Nuupu ku kitebe e Kamwokya, omuwala ajje akole ensasagge. Wagenda kubeerawo abantu abajja okubeera muleeya nga bo baatuuse dda naye nga bali mu ddiirwa eyo okumuprotectinga in case bwe wabaawo okumusikasika okumukola ki, so bajja beerawo okuprotectinga oyo omuwala. Baagala ajje bulungi nnyo, oba president yanaaba ayogera, oba secretary general yanaaba ayogera, oba kiki kinaabeera ku kitebe kya Nuupu, omuwala yeesimbewo ave eri mu bantu ajja ayimirire, oba ave ng'ayingira nga kubanga emikolo giba gigenda mu maaso ng'eri abayingira eri abafuluma, ajje bulungi nnyo yeesimbe mu maaso ga kamera, mu maaso ga podium, atandika okuyomba, atandika okwogera ebintu. Nze ekindeese wano nkukubira essimu tokwata, kati onosobola okukulembera eggwanga nga nze wansuulawo, kakati nze bammanja ennyumba, lwaki kuba essimu zange tokwata? Omuwala agenda kujja ku kitebe kya Nuupu. Museveni yali emabega we, ne mutabani wa Museveni ne NRM be bali emabega we. Mmwe basajja mmwe mwatugamba Kyagulanyi musiyazi, iffe gwe tumanyi. Temuleeta muwala ku kitebe, muwulidde? Temugeza ne muleeta omuwala ku kitebe. Musooka kutubuulira ku bibiri ddirwe mutulimba, kuba byombi tebiyinza kuba bituufu. Musooke mutwetondere nti nno luli mwatulimba nti musiyazi, kati tumukwate tumubuuze lwaki talabirira ono. Musooka kutubuulira luli lwe mwatulimba, kubanga luli mwatukakasa ne mutuwa n'obujulizi nti musiyazi, ne tusalawo ne tumwagalirayo mu busiyazi. Ffe twamwagalira eri, kati musooke mujje mutubuulire nti ku luli mwatulimba, naffe tumujimbe ejjeeke kati tumubuuze lwaki talabirira muntu. Naye bwe mba temunnaba kutulimbulula luli, temuleeta kirala tusooke kiri. So omuwala ajje essaawa yonna ku kitebe, omuwala ajje essaawa yonna ku kitebe, bako gukateeka osirike. Eyo nvuddeyo. Aba UPDF, abantu aba UPDF ba senior officers, mugenda gwa we nandigudde. Dewa akiki bulijjo nkugamba ngo yoyo sinika businisi binyo busimanyi mbuno oli mukodomi wange. Olaba bwe bakuwadde demotion, military assistant, ekifo kigabibwa kutuuka ku meja. Ekinene nnyo meja osobola omuwa ekifo ekyo, kano tosobola kumuwa ekifo kya military assistant. Eyo demotion. Mulaba empiki, mulaba abantu bonna benzize emponi ng'okuttibwa. Demotion n'okubayingiza awali okufa. Katumba Wamala, Dewa Akiki, Mbadi, Erweru, ezo zonna demotion. Baba yingiza mu kufa. Ate mmwe ba RO fulani siye mmwe abagamba mbuno mugenda kujja ko Museveni. Bisajja mmwe mwansuubiza mugenda kujja ko Museveni, musinike ebinyo Museveni bwageza n'abatanga temunnamujjako. Mulaba bwe babala empiki.
dewa kiko kimanyi nti awo ogenze mukufa nakulabya wenne ebi uniform bikwambadde oli awo olinga akakwerege mutabani wa Museveni kakutte mwe mutwe wesa wana ebiwulire wano mutwe wesa wana ebiwulire nga temuyina kye mukola mbuno mwe ba ara fulani bwe bageza ne babatta nga temunna bakutta basajja aba babiri Museveni ne mutabani we temutusirikako ebinyombu no tukabe muri eyo mutudde butuuzi tulwana okujjako Museveni muwagira Museveni mbu munonya ara fulani bagendo batta bisajja mmwe Katumba Wamala oli usinika ebinnyo mbadi dewa kiki erweru ife bye tulaba mwesibye mulaba gabalemi okwegata ku ara fulani mudeyo musinike ebinnyo bagendo banyatula dewa kiki wategedde dewa kiki badira atwatyo omusajja ali ku ddala lya Kano ne bakuwa military assistant mubanga tono nnyo kumwe kulika awunyembugo naye ara fulani temujja mmwe mwefule ba ara onga musinika ebinnyo ebyo nja bigenda mu encha wamma eyo nvuddeyo ebyo nja bigenda mu encha wamma naye dewa kiki mbadi Katumba Wamala erweru banafa abekalakasi mu diaspora mwebale nnyo mwebalire ddala bannange olwaleero UK waliyo okwekalakasa naye njagala okwongera okukubiriza abantu ba UK USA okwongera n'ensi ezikkirizibwa okwekalakasa mwongere okwekalakasiza ku bitebe bya America Bungereza ne European Union ebitebe bisatu ebintu ebyo bisatu European Union USA ate ne UK naye temulekayo mu petition ze muwandiika ne mu bipande bye mukwata abantu bano mu bapininge nnyo kubanga be balera kimunsi ekiri e Uganda balinda ekyagwe Rwanda kigwe Uganda balinda musaayi gwe Rwanda okusituka okubaako kyebakola okujjawo kimunsi kyabwe baagala tukwate majambiya twetemeteme statement ezo temuzirekayo ne ku bipande byammwe be balera kimunsi ekyo ani mugezeeko okugamba Trump agezezzaako okusimbula bimunsta n'okujjawo ebifundikwa banne bye baasiba tumusuubira okubanga ne Uganda ajja kutuuka atusimbulewo kimunsta America kye yateekawo essuubiri tuli mu ye mwe mu muwano omanyi naye ayagala omuwano oyo omusajja alinga Museveni baagala obbawaana ng'oyagala okulyako Museveni ekintu mugambe osinga Bobi Wine obugumu kulaba nange Bobi Wine akaddiira ku sipiidi kyokka gwe okyali muvubuka agambirawo muleetawo ekisawo kya sente ono omwana mumuwe sente olowooza bakabbako batya sente kukawaana Bobi Wine alinga ow'ekirala kyokka gwe olinga agenda okutuula siniya tu bakwongera sente endala gwe bakwongera ekisawo kya sente oyinza okukabba sente ng'okagambye mbuno kavubuka ne Biden bw'atyo mubuuze European Union erinda ekyagwe Rwanda mu 9 kye baagala balyoke basituke bajje mbuuza baagala tusooke tutemetema abanyarwanda balyoke bajjewo kimunsi kyabwe baagala tusooke tukiteme senga tukwata Museveni ne tumutemako omutwe European Union esirike teyogera senga tukwata mutabani we ne tumutematema basirikire ddala teboogera nga bwe basirise nga bakubye munnamawulire omutwe basirike teboogera ng'ekigambo kyonna kuba tebalowooza mbu tuli basiru be bavujjirira oguntu ogwo statement ezo muziteeke ku bipande bwe tutandika okwetematema tutandikira ku embassy tuzookye Uganda tukoye okutumanyira eno tewali gwe tugenda kutya ffe tebatunyumiza European Union tebatunyumiza biki bajjewo amaziga abwe ge baaniya mu Uganda bagayoolewo abaana abato bwe bapama ku lujja bakira ku makya buli omu kukwata nkumbi kujjawo bbiwe European Union ejjewo bbi waayo America ejjewo bbi waayo ffe twere olujja lwaffe olweyo teruyola bbi balete enkumbi bajjewo bbi waabwe ffe tukwate olweyo twere Uganda tukoyo begayirira oba bajje bwe batajja bwe tutandika okwetematema tebajja ate mutandika okwogera bannayuganda mwogere n'obuyinza kuba Uganda eri mu mikono gyaffe Uganda yadda mu mikono gyaffe speak with authority tetulina gwe twegayirira America tetwegayirira UK tetwegayirira European Union bwe tutandika okwetematema nabo tujja batema tukoyo kwegayirira abo abasajja be baleeta ogwo ogusajja waliwo obulumi obuli Kalamojja waliwo ngudde mu program waliwo program bagiyita waliwo program ya Salimu Sale gyatambuza bagiyita walk WALK nga kiri West Nile
Acholi, Lango, Karamoja. West Nile, Acholi, Lango, and Karamoja. Ebyo ebifo byonna Salimu Sale yabikwata byonna yagala kubifuula eby'Abanyarwanda kujjuza mu Banyarwanda ennaku eri mu bifo ebyo bayokeza amayumba g'abantu saabagamba nti tewaliyo Museveni yakwata abavubuka bonna n'abaggalira abavubuka 10,000 yeye nyini ye yayogera kati addidde bazadde b'abavubuka abo naddala ab'enkyukakyuka kasita bamanyaka na katundu ka nkyukakyuka babookereza amayumba gaabwe n'ebyaji bo bakyalina ebyaji biri edda walingawo bye bayita ebyaji amawanika g'emmere okola bulungi nyakayumba n'okasiigako obusa n'okagira bulungi n'oteekamu emmere gy'osobola okuliira emyaka 5 okuva kati oba n'ensigo gy'onoddamu ssiga kati bo babadde bakyalina ebyaji babadde bakyali traditional era basula mu nnyumba za ssubi bayokeze ennyumba zaabwe mu bitundu bya Karamoja bayokeze ennyumba 75 Kotido district naye bino ebintu Salimu Sale ali ne Pulukolo waliwo omusajja bamuyita Pulukolo alina lwe yali ow'amaanyi ennyo so bayokeze ennyumba 75 mu Agago district mu Amuru district bayokeza emiti gya abasajja bagana okutunda ettaka lyabwe ne basimba emiti bayokeza ekazinga 3 payini w'abasajja ne bamwokya yenna ebyalo n'ebyalo bannange ennaku eri naye nga tebalina gwe bakaabirira tebalina gye baddukira tebalina agamba naye Mukama kuba kati takyasobola bateekamu kkoni eyo programu eri wansi wa Salimu Sale wansi wa programu gye bayita walk West Nile Acholi Lango and Karamoja David Pulukolo oh Mukama obulumi bungi Muraba Daba fire brigade daba bucket daba bucket district number tena fire brigade laba atera ne bwe yandibaddewo tesobola kuyamba kubanga omulimu gwabwe ekyo government policy laba obulumi laba ennaku tewali ayamba Katonda kye yatuyambyeko kiri kimu kyokka tewaliwo muntu yajjiriddemu tewaliwo mwana yajjiriddemu temulimu muntu yajjiriddemu basobodde okutaasa abaana baabwe naye ebintu byonna byaweddewo laba bamaama nga banoonya ekiyinza okuba nga kyasigaddewo okwambalwako okunoonya ekyokwambala laba obulumi obuli eyo baabo kasita bakuzuula nti oli wankyukakyuka oli wa nuupu ekirala oganya okutunda ettaka laba obulumi laba obulumi kyokka jjukira baakamala obbabbira amabaati gaabwe baminisita nga be babba amabaati gaabwe kati n'ennyumba ez'essubi ze babadde balinawo nazo bazookezza laba fire brigades ozirabye fire brigade ozirabye bidomola mukono bwadduka ku luzzi bwaleeta bwayiwamu bwaddayo akima amazzi bwadda bwayiwa ku nnyumba
agenda okuddanga ennyumba esaanyeewo eweddewo kuba kati takyasobola kubayiwamu ADF kati tulaba tasobola bayiwamu okoni okitegedde takyasobola kuleeta koni kati koni takyakola wabula kati aleeta abalenzi abanyarwanda ne bookya amayumba g'abannayuganda kati bannabyabufuzi bagenda kujja ate ab'Ekalamojja bo baabano ate baba Kalamojja bannaye eyo Kalamojja laba mu Kalamojja erimbadde mu Northern Uganda laba Kalamojja bonna babookeza ggulo agago eyo project eyitibwa walk eyo program eyitibwa walk eri wansi wa Sali Musale West Nile Acholi Lango Kalamojja tebakyakaba basinda businzi ulire mbuyaga omusana gulinga omusana okay ku dakiika 3 tugenda tutandisa amasimu gaffe ku +97433939639 teesa ku kyonna kyoyagala okuteesaako program esigadde eri open kubanga mmanye ebyokuteesaako bingi dakiika 2 nga n'omulala ateesa wangi ssebo webali kuweereza taata webali nnyo n'okuyita mu kisiibo amina ssebo kakati nga sinaba kuyisaawo meseji lwange mbadde nsaba Brenda Muduumi ne Olivia Katende mbaweerezaako message inbox please munziremu ate waliwo obuzibu kakati okuteesa kwange kuli kuti wano juzi wano twatandise okusaba accountability jjukira ebintu ebyo byavuddeko awo Museveni ne basirika byonna ne bisirika ne babeera nga tebaagala kukyogerako naye obadde omanyi nti ekiri Katikkiro kye yakola n'oli girlfriend we simanyi n'Abagereka obadde omanyi nti Muvawala ne Jovia kyebeekoleyo mu Lubiri mu Igenge ekisiyaga kiri kwaba babiri Katikkiro ne Jovia muganda wange oli abataliiwo nga bo bali kwejovaana kisyaga abantu abo ababiri era twebaza maama ali London tusaba Mukama akukuume ffe tumanyi ekigenda mu maaso ekyokubiri waliwo akasajja akusagala kwogera linnya ako keetaaga kugenda ku firing squad akali kusinikira amannyo ku president kasiga abaana abato sirimu nga kakimanyi bulungi kukasinika amannyo sijja kwogera linnya mukamanyi naye tugenda kateeka ku firing squad gwerinda mwebale nnyo Mukama abakuume musajja gwe owekitiibwa nkulamukiza nange ssebo webale gy'otuusaako engalo n'okuyamba eggwanga lyaffe enkofiira yange kale ssebo ate enkofiira ogijjako owange obulumi bwennyina bwe bw'abantu abo bwe bayokereza amayumba naye kyembadde nsaba omanye oba nti osobola okubuuzaako muzeeyi wo kubanga be bamu abaleeta omusajja ono naye yenkola y'okwokya amayumba bamuzeeyi nze baŋŋamba Museveni mu lutalo olwaleeta Museveni yagookyanga naye nga bo bagambwe bamala ogwokya bagamba abasirikale b'obote okitegeera kati olwaleero tewali obote tewali ani agookya kubanga kati enkola abadde agiyisizza mu masomero naye kati byonna alaba tebikyamuyamba kati agizizza mu bantu kati weebuuze ennyumba oba ekyalo ekiramba kikwata kitya omuliro
okitegeera kati abo abasajja enkola zaabwe zonna bajja nazo era kati bazijja bujja kati waliwo akantu Museveni ke yayogera mu zino kampeyini eziwedde yakoogera mu luzungu naye n'omusajja yali abiddamu yali atidde obyogera kuba yagamba ye mujja muyita buli kimu mutemu musezi mulogo biki oba okajjukira oba wakawulirako nti mujja kumpita kati ebintu byonna byakola kati takyafaayo kuba amanyi entaana ye eri wali mu maaso wali alabawo kati byakola byonna teyeeguya tafa ku bulamu bwa muntu tafa ku bulamu bwaki ensonga ey'okubiri bano abasajja abeeyita bannabyabufuzi pasita mbadde njagala abasajja bano abeeyita bakkano bannalwana abo bonna bavunaanyizibwa kyenkanyi ku bantu b'eggwanga bonna ababuze abawambiddwa abasibiddwa abattiddwa okitegeera kubanga njagala nkubuulire pasita nze waliwo byenjogera nga birinako evidence nabirabako 93 papa yajja e Uganda simanyi oba ojjukira ne bakwata abavubuka mu kibuga nga bakwata abavubuka ekiro okitegeera naye abo abavubuka tewali yabalwanirira tewali yababanja nakati tetumanyi gye bali oba battiba oba bakola ki tetumanyi okitegeera 98 Clinton yajja e Uganda oba obijjukira bakwata abavubuka mu kibuga tewali yababanja n'olwaliiro naye tewali abamanyi oba bakwata bameka kati bwendaba agasajja ago nga gamugisa muntu gajja gerungi yagajja gakubendeka mwoyo biki simanyi ono bamusibye bwago gabeesige nga beba abantu abo abatwala ne ku Besigye yennyini emirundi gyabaddewo gyeyeesimbyewo bakwata abavubuka buli kulonda kampeyini n'okumaliriza okulonda bakwata abavubuka ne babasiba ne babatta ne bakola kye baagala okitegeera papa yajja e Uganda yali gwali mwaka ki 2015 oba 2014 sijjukira bulungi ne bakwata abantu nze wenzijjukira neyo eŋŋombo gye baayogeranga mbu ne bwokubira papa essimu okitegeera naye nga ekiro abantu babeeranga ku dduka naye buli gwe bakwata tewali yakomawo tewali aliwo tewali akola ki tetumanyi naye ng'abo abasajja bannabyabufuzi bajja beerungiya tukoze mu gavumenti ffe twalwana ndi ng'abantu be balwanidde nze neewuunyira Katonda yatonda Uganda kubanga abantu be bakutte basinga bakubisa mu Rwanda be batta 94 emirundi nga 17 naye abantu bakyaliwo okitegeera kati bwabo atandise kwokya byalo ku byalo kati ate tekigenda komba eyo nene waffe mu centro kigenda kujja singa tetusituka toyanziza sebo kale sebo nkukutte papa baba okuweleza kale nyawa papa babula nze ensonga yange gye mbadde nkusaba soko tuvire ku nte za mu western oba mu ankolo ziveeko kubanga munange Museveni ezo ze yatuleetedde oba teyatuleetera ziri yazivaako n'atuleetera ezo so toddamu okwogera ku kigambo ente ziri enzungu ze walabye zibeera n'obwana obutoototo zino ezibiika ezibiika toddamu okuzoogerako muyina obulumi ate tulina obulumi awo Museveni kiwe tumwagala ziri yazigoba te zino munange zizaala munonga zireeta munonga ssente omangumangu okitegeera okay kamba vile kunteza mwe alina ezibiika alina ez'ennyama then pasta wemba nvuddeko nze nsaba kutumulako spiritual fathers baffe ab'omu western oba nze ngamba oba Museveni bonna yabasinyaga kirabika munange bataata baffe abatukulira eyo mu madiini mu western omuli baani olaba kakipiinayo nga Sheldon Mwesigwa oyinza kulowoozayo ebigenda mu maaso tabiraba Sandra Entagali ndowooza bwe bamuteega malaaya bambi oba n'azikirira ddala n'amafuta ne gaggwamu abwakita okugamba olunyankole pasita ndoni kugambira abasukurira omudiini omuli western bannange Mwesigwa Sheldon Mwesigwa Sandra Entagali yona katuuneeni bapasita zabajjako mu makyasha gatale gamwena gamwe oba tugire ngu Museveni mwena akasiyaga kirabika Museveni akabasiyaga kale yasiyagira akasiyaga mundongo mu western abo kuba twampira ebintu akabasiyaga kale ebintu ebirwana kugenda omumisho tubaligayo kugira ngo kyamba abantu kyarenga tubaligayo kugamba ngo kiita abantu kyarenga
nemusiyaga tubarwe kukibonerera kukijumire cyane ikizira hano tukamanya ngo 7% zisiyaga binazo nikirebuka no mu mashomero nikirebuka no mu Western hayi kusinga kutambura rokwe wakireba so nze mu byo nari kuba umulanga wano kanzire ko mu Uganda ngangamba banange Anglican Church basiyaga fenna naye ne yanziza ko no umwami yavuddeyo magala Augustine Reverend Canon nabeera ko ne kyayisa abalitwaliti wedde naye weewaawo tujja tuuka nga mukama y'omubeezi beera bulungi amina nyabo wanji halo mukama yebaziwe nyabo twongere ku ddoboozi oba simu yange nze pasa mbadde njagala kusaba buli omuntu yenna agamba nti nno simanya alina ebyama bya pulezidenti beekuŋŋaanye bonna abaliyo babireete lumu oba oliawo bwe banawera tunaawulira ensonga zaabwe si kujja omu omu naye si kujja omu omu olwaleero wajja omu enkya ne wafubutuka omu beekuŋŋaanye bonna baveeyo lumu babitukube tulabe ekyo bakolere si kutukooya ekirala nze bannange okwemulugunya kwange kugenda eri bannayuganda okuyimirira n'omuntu kyekisinga obukulu nze wano kusagaza gwondi ono nalukoola abantu omusajja ne bamusikambula abantu nga bayimiridde ku mabbali tebibakwatako n'abalina amamotoka ne batakiika kidroni kiri kye bamuteekamu bonna ne bayimirira nga balaba omusajja bamusikambula bamuyiribya bamuze eno bamuze eri bannayuganda twetereze enkya lwange enkya lwa mulala toyanzize nyabo omulala damulira kyakola tikyalumbuye damulira lumbuye mumuwulira damulira yasazeewo aveeyo mu kamooli gyali naye bannaye tikyalumbuye oli musajja oli jeno w'ebiro byaffe Hello. Hello. Wanji. Pastor webali kuweereza. Amina mami. Kakati pastor message yange eno. Sirwa kinkuulira. Message yange eno njagala egende mu ba kendezaako ku setiyo. Era nzigyeko. Kati genda. Message yange eno njagala egende mu baganda baffe abali ku ground. Bannange batumenya. Omukyalo yavuddeko ayogedde nzije ekigambo mu kamwa. Banne twalabye be bawaludde omubaka Nalukoola. Naye ng'abaana bonna bayimiridde buyimirizaawo. Bali mu kukwata bu video kubutuweereza. Bannange abantu bano babalabula dda bagule ecupa za soda. Abantu bano babalabula dda babeere ne kamulali. Kakati eyo emmotoka ya drone bazimanyi. Naye ne batuuka okukwata omuntu ng'abavubuka batadde emikono mu mpale. Banne kakati tuli mu lutalo balina okumanya nti okukwata kuwaffe naffe tulina okulwana. Ezo emmotoka muzikube paint mu maaso awo. Tebalina gye balaga ng'emmotoka endabirwamu mu maaso bagiyiridde paint. Abo babakwata abaana mwe muconcentrating ku drone muleke bali baconcentrating ku muntu. Tebayinza kuvaawo nga mubayiridde kamulali. Bannanga Bannayuganda mutumenya n'owulira oli bwagamba mwe mubyogerere eyo mujje wano nammwe mulabe. Kati ffenna bwe tunaabeera ku ground ana naweereza ssente. Anyway, njogeza obusungu kale bansonyiwe naye abantu bano ndowooza olina okuddamu episode eyo ey'okuba traininga balekerawo okwasamirira n'okutunula obutunuzi balinga abatunuulira embaga tetuli ku mbaga baninze mpulira obusungu kale bannange weebali nnyo pastor beera bulungi kale nyawa bye mujja kiwulira ab'oku ground. Hello. Hello. Pastor Mukama yebazibwe sebo. Mukama yebazibwe nyonyo.
Njebale ko ssebo kati pastor nze nina ensonga bbiri. Ensonga esooka y'ensonga ey'engoma zimujaguza ziri ze wagambye omutaka gwe batta nga baagala okuba nti bazitwala bazikozese bye baagala ozikoza. Kimomera. Njagala okutegeeza Mwami Museveni n'abantu be. Engoma ezo zeekubanga naye kati tezikyekuba. Ekizirobala obuteekuba bo bennyini bakimanyi. Era ntwala omukisa guno okubagamba ti ne bwe banaazitwala yadde omuntu bamusse bagenda teekawo Munyarwanda bagenda zitwala kye banaazikozesa zonna kyonna kigenda kubeefuulira. Ekyo balina okukimanya y'ensonga lwaki tezikyekuba. Ekizirobera okwekuba kye kijja okuzirobera okubakolera kiki kye baagala okubakolera. Ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri nanditeesezza nti twandikunze abantu bonna ne bajja ku misinde gya Kabaka. Kubanga bwe tutabakunga kujja era bajja. Kati tubakunge bajje tukole kye tulina okukola. Oba baagala oba tebaagala kijja kukolebwa. Oba baagala oba tebaagala kijja kukolebwa. Ensonga esembayo pastor. Nsaba ku lunaku lw'emisinde egyo. Nsaba ekiseera kino otegeeze president. Emisinde tugenda kukunganya abantu bangi nnyo bajje okuva ebuyi n'ebwera era tucommunicatinge mu parts zonna ez'ensi eza Uganda. Abantu bonna bajje. Nsaba ku lunaku lw'emisinde egyo president tutowe order. Ku lunaku lwennyini order bimwegambire kwali bimwegambire. Yes, nsaba ekintu kimu nti tukunga abantu okuva mu nsi yonna Uganda mu districts zonna tugambe nti all roads tukabaka run abantu bonna bajje bwe tuba kyetaagisa obafandinga tubafandinga abantu bajjewo bangi nnyo mu misinde gya Kabaka. Kakati ku misinde gya Kabaka tujje with the mindset nti president tugenda kutowa order ekintu kyabike. Ekyo bwe kibanga kubanga ekyo kiri walako tulina okulonda kwa Honorable Segirinyo omugenzi. Mbadde nsaba Electoral Commission kubanga nandisuubire ku ssaawa ya leero waakiri banditutimbye bbula ne balakola ekituufu ne batabba kalulu ne batulemesa okutuukiriza kye twagala okutuukiriza naye nga bwe batayigira mu nsobi zaabwe ate era bwe batasobola kuba nti balongoosa ekifaananyi kyabwe tulabe oba oliawo ku ssaawa eno bandibadde bakola ekirina okukolebwa kitulage nti bwe tugenda mu maaso n'akalulu binaaba birungi kaakati ebintu biteredde era tebayigidde mu nsobi zaabwe kati nga bwe batayigira mu nsobi zaabwe bagende mu maaso bakole byonna bye balina okukola. First trial yaffe erina kuba ku kalulu ka omugenzi Segirinya nga tulonda kanso Nalukuula. Kaakati eyo trial eyo gye tutandikirako n'amaanyi gaffe gonna batubbe kuba tebayigira mu nsobi zaabwe. Bwe bamala okutubba naffe tubabbe. Kubanga Bayibuli ega nti bwe banaamalanga okuba bonoomalanga okubba nga nawe bakubba naffe tugenda kubabba. Ku lunaku olwo lwennyini tukyabye. Ebyo ebyange pastor. Tweyanziza nnyabo. Kasito mwegambidde abiwulidde kwali. Muweddeyo abakubi baweddeyo tugenze mu kigambo. Mwetaggulule omwakuba ayitemu n'omulala akube. Ani ali ku layini? Abakubi baweddeyo. Nkulina wangi Mukama yebaziwe pastor. Mukama yebaziwe nyonyawo. Kati nze abuuza mmwe abatutakira ku mawulire abatutakira ku gundi zino ezikwatagana ku ggwanga lyaffe mu regioni y'Ebunyoro eyo wote mulinayo ku wakiri ku namba z'abakulembeze beeyo abava mu Bunyoro. Namba yani nani wakiri kuba MPs tusobole okubeera nga tubakyalirako. Banga basirika ne babanga abaafa ate nga gye bali bulungi. Kale obanoonya ne ku mikutu tosobola kubafunako yadde gamba nti oba wakiri ku Twitter kuba omunoonyeza tekisoboka. Nebanga etali ku ggwanga ate nga naffe gye tuli tubonaabona. Eyanziza nnyo Sevu. Kale nyawa. Abakulembeze mwafa. Kale. Kye twebuuza bakyaliwo ku nsi wa mizimu gye giriwo gye gitambula.
Nawe nkukutte. Oluganda Yesu yebaziwe pastor. Yesu yebaziwe nnyo ssebo. Ssebo weebale kuweereza. Amina ssebo. Kale twebaza nnyo abawuliriza ba pulogulaamu yaffe munaasi ebeerawo buli lunaku ssaawa zino mwebale kwerekerezanga ne kubeera ku pulogulaamu eno. Naye tubadde tusaba bane bannayuganda ebigambo byonna byogeddwa ebintu byonna babitubuulidde kakati ffe tusigazza okukwata omupiira guno tuguteeke mu bokisi ya nakyemalira bannaayi. Ba MP kati bino byetusaba ennamba tebigenda tebikyamala ba MP basula mu bitundu byaffe gye tusula. Omuntu yenna bw'owulira ng'oyagala kukyalira ku MP wo mu kitundu kyo gy'obeera gye bali gye bawangaalira bane bannayuganda balumbe naffe tubateera omupiira mu bokisi kubanga ebyokubakubira amasimu kakati tebimala. Bali mu comfort zone buli kimu bakirekedde pulezidenti waffe amenyeka yekka. Bane tuve mu kulya embisi bannayuganda bannange n'omwenge omulabe ali more than serious okusinga nakuffe kye tulowooza. Tumulumbe naffe tumutwalire omupiira wali mu bokisi oba n'abeera nga bakwata abaffe ffe nga tuli mu kwekubagiza tukaba bukaali tekijja kumala. Twerwaneko nga naffe tubatuusaako byennyininyini bye bali mu kututuusaako bo bennyininyini awo tujja kuba tusemberera okwenunula era n'ebikolwa byabwe by'obutemu bye bakola ku bannayuganda bijja kukendeera. Awo nno tulyoke tuwambe ekibuga tuwambe eggwanga nga tuli wamu nga bannayuganda naye muleme kulekera bantu mulimu. Essimu tezigenda kumala tubalumbe bali mu bitundu byaffe gye tusula yennyininyini. Pastor webale kumpa mukisa guno okuteesaako kandike n'abalala bateese. Kale ssebo. Mukama akuwa omukisa ssebo. Amina ssebo. Kulina. Wanji? Kulamusitani ssebo. Nange nyabo. Linnya lya Mukama waffe. Amina mukwano. Kati munnange pastor nkubuulire. Twetegeka bye twetegeka okukola okulwanyisa abasajja. Naye kimanyi nti abaana ndowooza abasinga bonna bannansi baggwawo. Nga kabano ke katwetoolodde buli wamu we tuli. Kwegamba bwe mupulaaninga okubaako kye mukola. Nze nzijukira olwo omusajja bwe kaali nga kali mu nsiko. Twabeeranga mu kikuubo eyo. Ne wajjayo abasirikale nga balina n'emmundu. Naye kasita baakolanga effujjo lyonna bannange abasajja babakubanga ne babajjako emmundu ne babambula abasajja abasirikale ne badduka buddusi. Naye kaakati be tulowooza nti no bannaffe abavubuka abasinga bajjayo ssimu kukwata bifaananyi mu kifo ky'okuyamba bannaabwe. Nze ne ndowooza nti abavubuka abaana abaffe bennyininyini bannansi abasinga bonna babayodde babasse babamazeewo abasinga baakabano tebasobola kwerwanirira kubanga awo jjo babadde bagenda okukola okunominatinga omunankani waffe. Nagenza okola mu kifo ky'okumuyamba badduka buddusi so bwenna bwe mubeera solidi tebasobola kumutwala era nabo batya ne badduka n'okudduka ab'amagye abasirikale baba balina okudduka. Naye abaana abakwata nankani ebifaananyi bakwata babagamba bayite mudduka temudduka nga bali batemye edda kati omusajja ne bamulekayo yekka batasobola kwerwanako. Tetuli solidi. Munnange ekyo kye mbadde nteesaako nti bannayuganda bamwoyo gwa ggwanga abasinga bagenze babanojjolamu ne tusigaza bakabano. Naye Mukama atusaasire tujja kumalako mu ngeri yaffe. Amina nnyabo. Olunaku olulungi ssebo. Amina mukwano naawe olunaku olulungi. Ekyo mukirowoozeeko akabano katwetoolodde buli wamu bannange. Mami ssebo tuli bangi weetuli. Twagwamu tekisoboka na kusoboka. Kirazira ni mu Rwanda. Hello. Sebo. Hello. Kulamusiza baba. Nange sebo. Mje bali kusiiba. Amina sebo. Nsanyuse nnyo okuyitako wano ku wa SP. Nange nsanyuse. Bible poli. Ono navazi. Omutuufu oyo yennyini. Ozi ndiwulidde. Naye olina kajjamu njiremeddeko osanze ogamba baweddeyo konzi olimba tetunnaggwayo leero nandyagadde okukyala mpola muganda wange
kakati mpulidde waawo kubateesa omu babiri nga bali ku nsonga y'okubeera nti ba MP bafe okubalumba tubaforcinge awo wennyini we njagala okukkaatiriza nange Abanayuganda tulina okubeera nga ba MPs bantu bateekako embeera ate nga tetusosodde nti ono w'NRM nti ono wa opposition bonna tulina obbateeka ku nninga yonna gye bayitira naddala ku nsonga y'abantu baffe tulina obbateeka ku nninga twagala abantu baffe Museveni be yasiba tetugenda kudda mu kalulu nga abantu baffe tetubalina bakibalama bamacete basanyasanya bazibu ne bamukwata bakireewo tulina okuteekawo embeera nti twagala abantu baffe kubanga ani abakwata mukama waabwe twagala abantu baffe wabeera tebalina bantu baffe tebatusinikirako binyi kutujjamu twagala abantu baffe mulina otuteekawo embeera Abanayuganda tulina otuteekawo embeera batuwa abantu baffe ensonga yange ey'okubiri eri ku baganda baffe Akireewo ne nani ne Gaddafi n'olyo ne Smart yes kakati Abanayuganda tulina okuvaamu ensi tulina okuvaamu omuze guno ogw'okubeera nga tukolima Museveni bwe yali mu nsiko teyakolimira ku Obote kennyini nalabye akatambi nga Comrade Lumbu yakapuleyinga nga Museveni agamba obeera nga revolutionalist waliwo ebiseera ebimu okozesaamu ku fujjo okusobola okuyitawo kakati setugenda kudda awo tutandike kwekubagiza kale tujja balaba mu Uganda empya era kakati kale era Museveni oyo ebikolimo by'enkoko tebittaka munye ebbanga Bannayuganda tumaze nga tukolimira Museveni talina kyakyuseeko n'abagamba nti bagenda mu makyaki okusabira Museveni saa tezirina kye zibukoze tulina okubeera tulina okuteekawo embeera ey'okubeera nga naffe tubalumba bannaye tuzanye nnyo defense ffe tunabeerako ddi ba strike naffe tulumbe tulina okulumbako naffe kubanga ekisinga okuluma kye kino abatukolako effujjo bonna tubamanyi naye kiruma nnyo okuddawo ne tutandika okubeera nga twekubagiza kale empuuga oyo nekisibisa abaana baffe simanyi byabeerirwanika n'abasigadde ba mukaaku tetumanyi mukaaku gyabeera mpuuga gyabera tetumanyiyo tebalina famire tebalina baana tetusobola kuddira bulumi bwe batutuusizaako Segirinya yafa ne bamulesa abaana be nga bato ate nga yamutta y'omuyo oyo mpuuga abaana ba mpuuga bo tebasobola kutuukako bintu ng'ebyo banange mulimu ebintu ebimu nga tetugenda kulinda Kyagulanyi abitukolere oba tuwulire nti kati mukole kino ffe tulina okubyemalira ne twebeereramu ne tubeerawo nga abaana abato tetusobola kwekuŋŋaanyamu kaseera tugamba katugule ebidomola by'amafuta nga 30 mpuuga abeere ng'ali mu looki bamukubira essimu bamugamba owange wategedde nti anti wakakitokota amaka gaweddewo naye akiwulira awulire peyini eyo gyatuusiza ku bantu baffe n'atutuusako ebyo ebintu byo n'asigala ng'akyagenda nga bakyagenda mu bantu nga bajja mu nnyimbe kimanyi bagenda simanyi muzima wuledi mukwate obuveera bw'empitambi mubuteeke nga mutaddemu empitambi mufeero wa bbulaaka mugamukube kamusamukire bannange gamusamukire agawule bwe gawunya tuve mu kubeera nga buli kaseera tuli ku defensive naffe tulumbeko tukoleko kwataaka kino we tulitandika okukikola ne tukola kwataaka n'abasajja abambala ebya bbulaaka ebisimanyi abajja ati we tulitandika okukola kwataaka bajja kumanya abantu nno bazuukuse era awo tujja kubeera tusobola okwenunula naye buli banaatulumba nga ffe tubeera ku defensive ne tukaaba ne batusiikamu akatengo naffe tusobola okubasiikamu akatengo ate nabeera nga batutiira ddala n'ekisembayo wetubeera kati omanyi gundi yatandise nalukola yatugambye abasajja bamutya naye wetuba tuli mu kampeyini obusajja ne bujja ne bubeera nga bwebisse wa security waawa ajja mu bantu ng'oli wa security wa ggwanga ne weebikka mubasikeeko ebikookolo ensi ebalabi ebyo naye ebikookolo mubisikeeko kyannuma nnyo Rakasa yaliwo ennaku ezo nga banominatinga ne batasikaako bantu abo bintu ebyo mubasikeeko ebikookolo ensi ebalabi lwaki okweka feesi mubasikeeko ebikookolo tubalabi webanga omulimu gwe bakola mutuufu guli mu mateeka lwaki babika feesi mubasikeeko ebikookolo ensi ebalabe nti be bano be batukola bino oba kitegeera n'olw'ensonga eyo maliriza Abanayuganda nyongera obbajjukiza nti tulinawo kampeyini ey'okupaintinga Uganda red twagala tugula ezi overall kits ez'ekibiina kyaffe emyufu engeri gye kiri nti munnange ebimyufu byafuuka ekizibu twagala tubyambalire ddala contribution yo yonna gy'obeera osobodde osobola ogitusindikira tusobole okubeera nga tumakinga Uganda red
kale akuume muganda wange ani nasebo webale nnyo webale ddala navas webale nnyo webale na ya webale emirimu gyonna mu struggle webale kutekereza n'obeerangawo amiina nesebo walekayo obulamu bw'ekivubuka n'osalawo okujja mu struggle bambi webale omuntu muwulira naye simulaba jjaamu akutte wano simu njiwulire eyitamu naye sigiraba annaye nkuwulira naye sikulaba sinnawe ntandikira kukukwata nkulabye hello wangi sebo nkulabisiza kumaafu nange sebo kakati nze nebaza abateeseza mwena esebo enteesa yange egamba nti embeera eno eriwo ey'okutunyigiriza ennyo kuba ebizibu biri mu Uganda ffenna bituluma ate security y'omwami Museveni yo eri mu central okusingira ddala abantu baba bavuddeyo nga batulo esobola okuba controllinga naye abantu bannayuganda bonna babeere ku stand by nti ensobi yonna eggwawo ab'embalala basituke ab'embale basituke ab'esoroti ab'eggulu n'aba central kati amaanyi gagali mu Kampala oba mu central bwabanga mwagatadde okusingira ddala security ejja kubeera omuli amaanyi ekireetera abantu bano okuba nti bakambwe nnyo baagala kulaga public nti oyo yenna gwe bakwatako bamukuba okutiisa asigaddeyo nti tasobola kusigala mutwe naye bwe tunaaba nga tusirika bagenda kulonda omukomu bamalemu abo abamutima omugumu basigale nga balonda kati abasigadde nga kiboogera kyebakola ki kyebakkiriza so eggwanga nze nsaba buli muntu yenna alina ekimunyigiriza buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka tolinda tubeere ng'owooluganda omuntu wemubanga osanga bakuba muganda wo tobuuza bamukubira ki yatandikirawo okulwana munaamunesotinga nga mumaze okukola ki okulwanyisa omulabe tuleke kutunuuliranga tutunuuliza ebintu n'otunuulira ono ne bamukuba gwe n'okwata n'oseka n'ogamba zirinda bolwani ne bakuba omulala naye omutono bajja kutulondamu mpaka bawekeninga opposition ekigendererwa ky'abantu bano kulaga ggwanga oba kulaga public nti bagambe nnyo naye bwe tusituka nga tulabye bakubye omuntu omu oba ali mu central oba ali mbale oba ali northern tolinda tobuuza lwaki bamukubye gwetandikira eno mujjukira ku Arua ku bwa pulezidenti waffe ekyalo Arua yali eri naye nga buli wamu wakutte kati tetulina okukola ate bwe tujja nga abantu bangi ab'eggulu bavudde bwe tuva twagala abantu miliyoni namba wa miliyoni 2 tetulowooza nti bonna bagenda kujja mu Buganda no ab'eggulu batandikireyo ab'embale ab'ebusoga ab'ewesitani ab'ekabale buli omu atandikire waali bwetandika kutandisa oba oyonoonye kyonna ky'oba oyagadde okoze nga bw'owulira oyagala abasajja bano tebalina security esobola kutumaniginga eggwanga tusituse omulundi gumu bwekumu bwe tugamba nti tulangirire nabo babeera ku live baziwuliriza bwe tubeera nti tukole ki buli kibuga kiwulira buli kituteesa wano kugundi ku live baba batuliko batuwuliriza naye tubeere stand by ensonga yonna tubeere ng'abalwanyisa omulabe tobuuza ekiguddewo gwetandikiraawo eri abawulire nti erikyaluse n'okuweka obwakabaka wetu tusobola okuwangula naye bwe tulangirira nti tukola bwe tuti mujjukire nga ttaano nga pulezidenti aveeveeru ekyali ku kisaawe ne birema kati tujasi alatinga abantu babeere ku stand by nga ekintu kyonna bwe kigwa okuba ebizibu ebituluma byebimu buli district ebizibu byebimu tojja kuŋŋamba nti wesaali ali bulungi ate efuti y'abantu bano eri mu Buganda mukiwulira so nsaba abantu babeere ku stand by akantu konna tebaba kaguddewo tebabuuza lwaki amateeka tegakyakola palamenti tekyakola abakulembeze ate okwenyumula tusinziira ku myaka mito bavubuka abavubuka ffe bangi mu ggwanga tulina okumekera shuwa nti tulina eddoboozi kimu ate ffe tusinza okunyigirizibwa abaana b'abantu bali makomera bayitirivu embeera ey'okubonaabona osobola tolidde naye ate ffe bali mu kusinga okutulugunya so tubeere just stand by nti ensobi yonna ebeerawo tulina tukole eddoboozi lyensaba abakola live muliseewo nti bannange ensobi yonna ebeerawo tobuuza tandikira wooli n'omulala atandikire waali n'omulala atandikire waali ne wakati mu Kampala ne baba bakontrolizeemu ebitundu ebirala bijja kutandikira eyo ekintu kikwate eggwanga lyonna tusobole okwedongola bino bagadde bange mwebali kumpuliriza
Hello. Wanji. Jeba liko sebo. Kale sebo nawe jeba liko sebo. Ebulonye naye kakati ontunulira uno omulwadde wa sirimu agenda yasiigasiiga nga abaana endwadde abaana b'amasomero gonna yabawere ba sirimu n'agenda atwonoonera mukazi waffe omulungi ennyo fiye naye n'amusiiga obulwadde atandika okudda ku pulezidenti waffe ayasaamirira alinga akagegge n'otunulira ekisiraani ekyonziira nga kize ku mukulembeze kimanyira mbu kiyina ebyama olina byama kiggwe kisiraani gwe masiikiini boga lyala bisi aina kisira aina kiki kyalina ku president oyo obutaba na magezi yadda obutooletoole n'okatunulira omutwe ng'olaba gujjudde empitambi temuli magezi ebyo byali badde mu kabina biri mu mutwe wakati n'otunulira ekisiraani ng'ekyo ogwo nga nguvuddeko ogwo omukuta nga nguvuddeko bannayuganda mwenna toddamu kukkiriza musajja musirikale akuyitako ng'atambula omu n'omulekera emmundu toddamu kukkiriza kulaba musirikale yenna akuyitako ng'atambudde yekka n'omulekera emmundu gwena wenna anaalaba omusirikale ng'ali bwomu n'emmundu ne mulemererwa abavubuka bano mukwata omuggyako emmundu muli basiru ekyo ffe twakitandise dda omusirikale yenna yeyina yeyisaayisa ng'ali bwomu n'emmundu tojja kuddayo nayo aye n'obulamu tojja busigaza kubanga baatulyamu dda olukwe bo bennyini be basindika ne batuwamba ate era ne bamala ne batukuba aye ne bamaliriza mu budde bw'ekiro ne beekomyawo ku byalo kwe tusula ate bajja n'emmundu zaabwe ati yesaawa wemumulabira mwekolemu obubinja ku kyalo bavubuka bana bataano temuba bangi kubanga bambega nabo bangi bana bataano mumuvumbiikirize mumutayize mugye muggyeko bw'aleeta alalama naye obulamu bugenderemu kuba naffe batusse nnyo eno yesaawa tukiggusa pasita abeera bulungi ebyo tebivaamu nze naye buli omu yekkokola bagamba hello pasita webale kuweereza mukwano kale sebo naawe gyebaleko nkulu sentamu uno akyali wano akyatemya kakati neyanza bannayuganda bonna abakyalemedde ku mazima kakati olwaleero kyenjagala okuteesa muuko njagala kuyisaawo akantu katono bwe kati naye kanene nnyo bw'okalowooza muuko njagala ku luno tukyuse muuko bwe tulumba tutandikire ku police station twegenda okwekalakaasa abatukwata nga bambadde obukookolo bavaawa tugenda ku poliisi katulabe we banaayita nga ffe tubalumbye tutandikidde ku poliisi kati banaayitawa nga ffe tubalumbye tuze ku buli police station yonna twekalakaasa lwaki abatukwata abakwata abantu baffe nga tebamanyikiddwa bambala obukookolo bambala uniform za jaati nga bo beegaana nti tebabamanyi kakati we tuba tutandikira front line etandikire kubanga abannayuganda tulina okujjukira singa abaliwo abalaba omulembe gwa Moi nga bwe gwali abapondoosa ba Moi kwali kulemerako nga buli week bakimanyi nti waliwo ki okwekalakaasa abapoliisi ne badduka n'abantu ne bakoowa nabo ne bakiraba tebamazeeko kyekyaviirako Arap Moi okupondooka naye bwe tulowooza nti tujja kusirika busirisi tusigalawo nga tukaaba bano nti babanyweza mu goolo yaffe tulina okubaddiza naafe omuliro buli bamanye nti bwe tutandika terugenda kubeera lunaku lumu lwe bagenda okulwanagana naffe bamanye nti buli wiiki oba mu wiiki bbiri bakimanye nti ate tuzaayo buto waliwo okwekalakaasa babeere nga nabo tubakooya nga tebalina akaseera akakwata abantu baffe akatuula ne bapulaninga kubanga babeere nga nabo bali kuddukadduka kye tulina okukola ku luno nze kateeso kange kandeka abalala nabo bateese tweyanziza sewa amiina Hello. Wanji. Pastor. Wanji sewa. Tweyanziza nnyo naye njagala onsonyiwe kubanga ngenda ku addressinga ng'ow'NRM obatwalira ebirowoozo byange tekina buzibu kaakati pastor
nze ndowooza nti Kyagulanyi asobola okutukuuma kubanga Kyagulanyi juzi yatugamba bambi nti babbye ebintu bye n'atulaga ebintu n'atubuulira ne bye babba naye kyetaagisa General amaze emyaka 4 mu Sandhurst tugenda okubba kondomuzi kakati Kyagulanyi banga General amaze emyaka 4 mubbako kondomuzi zokka olowooza tajja tukuuma ekyasinza okunyiiza bambi Trump yazisaze takyazituwa kati tugende tugambire General oyo azikomyewo bambi kinnuma emyaka 4 mu Sandhurst n'abanga yayize kuyiga kubba kondomuzi ne kurutu ku battlefield tayinza kuteeka ku tactics ezo bambi kinnuma nkwebaziza nnyo pastor weebale kale sewo Yesu yebaziga Mutombo. Yesu yebaziga nnyo nyawo. Nsonga kakati kasooke nkuwa amawulire gano saawa zino bava kumpa gundi bava kusindikira no ka video abasirikale ba UPDF bali kuyingira mu Congo naye bayitidde no shortcut bayitayo magi siyo gye nabagambye naye motoka zakaza bali kuyitire no magi saawa zino zenyini mwana ava kunsindikira video aliko ngamba banange kazi baba ekiri eno naye bayitidde no magi tebayitidde eri bayitidde ku boda ya magi eno otubazeko emotoka 27 ate ng'olwedde atandise okwata olwedde zaayiseewo dda okay naye video naye akuteka video nakogeredde munakuba akogeredde mu lululu mu lulimi lwewaffe gwe kampereze don't worry naye kyewuunyisa naye lwaki kati nga naye bano kati abantu jjukira bannayuganda baligenda lwaki tebeewaayo at least bagenda fiireyo nze mpulira n'ennaku abaana baffe bagenda ofiira naye ate ogenda obira ligenda kwasamira babittireyo awulira obusu bireke bife tebirina mabisi era wabula bife era lwaki byo tebisobola kulowooza nti bannange tulina okwenunula tudde eri bannaffe tusobole okununula Uganda yaffe ebiri awo byemamaaza ate babikubirira nebbo mu bifiire kasaba nga tebyewaddeeyo bife mu linnya lya Yesu gamba amiina mukama abawo omukisa halo wangi sebo nsanyisa okuwuliza sebo nange sebo okuwuliza fakta okuteesa kwange kuli ku bantu b'omu west bonna n'abava mu western region bonna bakubira omulanga nga mbasaba baveeyo ku bikolobero ebituuka ku bantu bonna n'abali mu central abava mu north abava mu east baveeyo basobole okudifendinga eggwanga lyabwe olw'ensonga nti bano abasajja bakozesa olulimi olunankole kumbe bannalwanda ne bonoona erinnya lyabwe ne bonoona ekitundu kyabwe omunozaana tojja mugamba nti munalwanda yali amubonyabonya ate nga yali amubonyabonya yali amutokyali nga yali ayogera lunankole omuwesitana tojja mugamba nti oyo yali munalwanda ate nga yali akozesa olulimi lwa kinankole okukola kyokumutulugunya abantu abasinga aboogera olunankole bali mu maofiisi be bali mu mapoliisi naye nga bonna bannalwanda naye nga beefudde abanankole muveeyo mwegaane b'MP bonna kuba constitution yonna ekyuka lwabo lwa MP bamu abaveeyo mu west yesinza abanankole b'MP abayitirivu ennyo ate nga constitution ekyukira ku numbers namba Museveni agijja mu west so abantu badde mbakubira omulanga baveeyo batandike okwegaana abantu abo batandike okulanga ffe tutandise okukulanga bw'olaba ekizimbe kya MP yenayina ng'okiteeka ku gundi social media n'oteekako enamba z'amatiimu n'okola profiling amaka gaabwe ne location n'ogiteekawo basita mbadde nsaba abantu abo bayigirize engeri gye basindikamu location abamu bayinza okuba balina simati tebamanyi basindika ngeri gye basindikamu location naye kati abantu kasooteako ekifaananyi ky'omuntu nenanyini ennyumba nenanyini property ye ng'oteekako ne location ng'okwatiramu ne location ng'ogiweereza n'abaana baabwe tutandika okubantu okwa profiling nga tutandika okubateereka mu gundi tufe tumanyi tugenda okubakolera toyanziza kwange webali nnyo halo kale nyabo nawe gye bali Zoba video, njana kwa video, ndazi banda kwa kodi. Wanji? Zoba video.
Sikuwulira. Nze abanja video. Gwe abanja video. Njazi kubanja paka kuwulira bubi. Tukyayagala security alert. Nabikowa. Kakati ensonga yange ndala. Amanyi kunjega natugamba ennaku ezo. Yekolera n'agamba eno birthday yesembayo ng'omukulembeze afitayo mu ntebe. Museveni kye mubuuza birthday agiwulira. Wakati birthday yali tekigambo agiwulira. Kweno yesembayo. Kakati n'ekyokubiri. Abannayuganda tuli ekikomando tulya biki bannanga kaveera kasente mmeka. Ngalulira kyali ekawempe nga butufu singa waliwo obuveera nga 10 mazima ddala ne tunaaza abantu obuveera obwo. Ebikomando mulya byaki? Okita mubikozesa. Twazagaza musinjiro 10 lya kikomando. Tukozesa kikomando n'akaveera. Gula bando y'akaveera ya 2.5 erimu obuveera 2.5 ba 5. Kula omulimu. Ensonga yange ey'okubiri. Bano bannayita bannalwana basimanyi waliwo gonna byazungira ku social media okwo ffe twalwana nze nawamba Busega agenda awambe n'ennyina kambuuze bakitaffe bazimba ennyumba ezamwamba ez'ettaka naffe tugenda kuzimba zamwamba ez'ettaka tuddekola kubanga bawamba simanyi Busega jjajjange bwe yazimba mwamba nga yali yattaka na ssubi mwamba akukyala yogerwako naye gyalina okuzimba kubanga kitange nagenda mbega ebya kitange oba nategeera nga kitange balinga ng'atege omulembe gwe gwali gwa mwamba ey'ettaka ey'essubi ono ogwaffe mulala okitegeera yes ntwalwana akusimbirako amannya alinga ng'owamali bw'ayita afuwa ffe twako otuzungirako mugende mulwane mumuwamba emirambo kati natukyawamba mirambo tujjana mwe tujja bawamba Enyabo. Ensonga yange ndala. Bane watugamba mbululi ekyambalo kya government ekyamajje tekiwaza mitwalo 10. Navas ndio tugambye okutimba lweri tukule ekyambalo ky'amajje. Gwe bayiwanga naffe tuyiika. Tusonde ky'amajje. Gwe bayiikanga naffe tuyiika. Gwe bana kaferako. Gwe bagira mu. Nga twegattamu. Atolo swaide gayenga nga noyita bungo ogenda nga nawe wala mu amajje kwa amajje munne. Ate bane tugenda kula tuti. Ensonga endala accountability. Bannange mu Uganda empe yabula kati niyala hospital nonyeza akatambika ka ono musajja yafa yali ani yali omukulembeze yali omukadde nnyo yali wa Zambia Mugabe yali medde mu ntebe Mugabe kyenebuuza naye yatambulanga ne toyi batunyeza akatambika Zimbabwe nga president atambula n'ako waffe naye yatambulanga ne toyi simanyi bayalina toyi mutunonyezeeko maze kwita obuntu obwasaba obutukolera n'atukolera obuntu obulungi atukolere kantu ako Uganda empe yalyangayo kale tumanyi yabulira mutunonyeze ye entambula za Mugabe ng'atambula n'ez'obwe waffe lwaki waffe balina toyi ne mutabani gwe twagala accountability mpuuga ne bona samba n'amawulire bannange tugenda kuba tekyannamboze bwadda ku baromita naye tugenda mu kuba biki bave ku NPS kubanga kuna mawulire gye buva obwo bwatugenda bwasibye bannaffe mpuuga bannanga basobola kumpi n'empuuga bwe mwokye wa mpuuga mulwala sikoseero bwe mwokye wa mpuuga sikoseero abakwata wakye mufutufuukira abazira basobola kumpi n'empuuga alina amakanga 15 mwokyeko nga 10 tufune obuweerero kubanga ono muwala wa Sembi yatugambye mu katambi kayogedde tibanna ebino byabufuzi mpuuga yali mu kintu tulina mazima genkanawa ono nvubuka yakwata General Gaddafi yayogera nti nja kulwana negunje namutwala kyaki eryawo mugirinza kimu amate ga Gaddafi agasigala ewa kamukola kyawo nga kyaki bali kumpi baba tusokola bomu z'amafuta ne gundi ne perfume mulina kyokukya kyaki ye bali okumpi bannange tuli bakubu siba bulungi kale nyabo okomyewo gwakubiri wanji okomyewo gwakubiri kubaka songa kali kano nakera biddo kali kono mbambala akomyewo gwokubiri tokomawo yakasongo jaka komyawo mulundi guddako njagalayo omuntu omwasaba Halo pastor wewe alikueleza sio kale sebo ogenda tusabira abasiramu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh basabire ekisibe ekirungi pastor ngenda kuba mufunze ngenda kwogera ku musajja ngenda kwogera ku kula yije
kulaje yabadde ku TV ne bamubuuza namawere n'amubuuza lwaki Gino Bigodo ahostinga ku Twitter ati agenda kutuga Bobi Wine agenda kutuga Simanyono Besigye naye ate ne bamubuuza nti oli omwana we yagamba bw'agenda NRM mwaddukirawo ne mumukwata kyokka gundi Gino Bigodo temumukwatangako ebigambo n'abirya naye tugamba kulimba gye ezo double standard ze bakola waba Bigodo yayonoonye akwatibwe obwenkanya bubeerewo okiwulira basanga bogambye obusonga bagenda buyisaawo nga bungiko naye ko ngambye nti kansabe nzasaba tweombeke tusabe bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ay Allah tukwebaza olukisiba abasiraamu kye bayingidde nasabo bayise mu bulungi nkwebaza abayise mu nnaku olwalira nyo ebizibu inafunye ebizibu Allah obasuuse obawonye abafuddu obagaziyize mu ntaana zaabwe ay Allah tukwebaza olw'obulamu bwe tuyina era nga tusaba struggle yaffe etuuke gye tukyagala okuuma omukulembeze waffe nga bwe twamulonda okubanga pulezidenti w'eggwanga omukuume atuukirize Uganda entuufu etujagala Uganda erina amalwaliro Uganda ina abantu abeeyagaza abatali baavu nga buli omu atuuka ebbali wa Uganda agamba wallahi ntuuse mu nsi ensuubize Pastor amin sebo tweyanziza nnyo sebo webali nnyo webali ddala sebo amasimu tugaggaddewo amasimu tugaggaddewo webali nnyo webali ddala mwena okuteesa obudde bugenze tugenda butereevu mu kigambo kya Katonda notinzeeko ebimu ku byo nga bulijjo nebirala tujja kubyekenneenya oluddako naye wulira mwena abateesezza mwebale naye muwulire kino mwenna ab'enkyukakyuka mwenna gye muli mulaba Museveni byatandise ebyokwambala obukookolo nga bambala obukookolo nga bajja mu bantu bannayuganda mwenna mwambala obukookolo nga mujja mu bantu ekyo kyo njagadde nkirekewo wano bw'oyambala ebyambalo bya Nuupu teekako akakookolo bw'oba ogenda mulaala ey'ebyobufuzi teekako akakookolo mwenna mukole obukookolo kuba be baatandise obwambala kati tukubagane ffenna nga twambadde bukookolo mwenna mwambale obukookolo poliisi bw'ena ejjako obukookolo nga naffe tujjako obukookolo ebisigadde tugenda kubanga tubiyitamu tujja kuddamu nga bulijjo video bwe zibeera gundi programu ya Friday esettinga pace ya next week yes ebintu ebimu ne tubiddiramu awo nga bulijjo ate ebirala ebiba tebiddiddwamu direct bibeerayo mu bisenge by'amakolero ga waaka ne wabaawo ababikolako mu ngeri ez'enjawulo muyina ekibuuzo muyina ekintu kye musabe nnyo ekintu ekyo nno kikolebwako nekula kuba mukisussa jjo nabalaze wano akazeeyo akawandudde ng'abazzukulu bakagambye nti nno Kyagulanyi n'agamba omuntu yaŋŋambye Pastor RO asooke ku kakazi ako asooke akakoleko emikolo neŋŋamba bannaye ara agenda kulaba emeka n'ako akakazi ye muganda wange Selector Devi nsanyusa okulaba mukwano nsanyusa okulaba Selector bannayuganda mwenna muwulire abaana b'enkyukakyuka muwulire bannayuganda mwenna mutandike okutambula nga mwambadde obukookolo kati tulabe poliisi bwekwata abantu okwambala obukookolo tuleete contradiction bw'oyambala ebyambalo bya Nuupu teekako akakookolo poliisi etubulire lwaki abakuumaddembe bambala obukookolo kakati lubeere lutalo lwa Pirawo na nnyama mucere na nnyama kubanga nabo bo batwa identifyinga nga ffe tetwambadde bukookolo nga ffe tetumanyi baani bali kati ffenna tubeerewo nga ffenna twambadde obukookolo kati omuntu ayagala bizinesi etambula obulungi mu Uganda tandika okutunda obukookolo Mukama tugenze mu kigambo kye kitukuvu nga gwe omugenyi omukulu jangu okukosomesa oyigize batabani bonna bawalabo ekigambo kyo Mukama kiganye kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye era abantu bonna ne bagamba nti amiina Mukama ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange nange bemala okubuulira abalala ate n'okubeera atasaanira olwaleero nziza okwogera n'omulembe gwaffe kubanga baagala kututeeka mu fiya baagala okututeeka mu fiya batulage nti ffe tetusaanidde baagala okutufugisa bijjeno ebyalugabire babeera mu myaka gyabwe egy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana nga balwana ne beenunula
bagala okutufugira ne mu mulembe gwaffe bajja kufuga oyo yekka anaatuula ne yeetuulako bajja kufuga gwe wekka anakkiriza okwetundayo bajja kukugula kubanga ye Museveni byonna abikozesa bw'otya ng'akufuga bw'okakanyalamu ng'asobola okukugula ng'akugula ng'akugatta eri ku kasasiro nze sijja kugenda ku kasasiro wa Museveni era mu bagenda okufuga siriimu mu be bagenda okutuulira siriimu kati gwe bw'oba osazeewo obeeremu genda bakufuge genda bakujooge genda bakusiimulizeko ettoomi gwamanyi kubanga kiri mu kusalawo okwo ebintu byonna bye batugaana okukola bye tuba tukola tebaagala twambale red mwambale red kuba tamenya mateeka tamenya mateeka twambale red paka omusajja agambye nti Kenya beekalakaasanga buli lunaku okutuusa gavumenti lwe yalemerwa negamba nedda kati muyiga oba ovaako muyigenda kubanga bannakenya baganye tusobola okukola ebintu byonna nkugambye mutabani wa Museveni yagambye okukwata ng'oyambadde red kukukuba sasi kukutta kati ffenna twagala kufa Uganda tefugibwa ku kazinga nti eri ku kazinga yokka mwambale red kala atutte ekirala abakuumaddembe be bambadde obukookolo be basoosa obbuleeta ne babugatta ku kyambalo ffe tugoberera abakuumaddembe bye bakola kuba tubaagala nnyo bannayuganda mwambale obukookolo mwambale obukookolo bwe muba temwambadde bukookolo mwambale herementi teekako herementi nga ogitintinze Selector Devi una atugambye Selector Devi Uganda agambye twambale red bannayuganda mwambale red kati mutabani wa Museveni tulabe gwagenda okujja okukuba essasi olw'okuba yambadde red mwambale red wulira omukyala abuuzizza jjajja wange yali wakabi mu mulembe gwe ng'ayina mwamba ey'emiti n'agikuba olufuufu abo be baabeeranga ab'omuluka be baabeeranga abasajja ba Kabaka ayina mwamba ya lufuufu yakubyeko olufuufu wansi asiga wansi bamanyo jimaala mu nyumba emu mulimu abakazi bana olukubo lwe lwawula mukyala mukulu eno mukyala bbiri eno mukyala ssatu eno mukyala nnyo eno mu nyumba egi naffe bye tuba tukola ebyo bye byalinga ebyakabi mu mulembe gwabwe balinga bajjena ab'omulembe ogwo naffe bye tuba tukola edda ng'omusajja ayina eggaali yalaale ku kyalo eggaali oba kaseti eya compact twasooka kuli kodi waliwo ebigundi bye bayita likodi ebyagundi ebyalina nga amayinja agatambula bwe gati ng'omuziki gukuba kasongo yeye twende Nairobi ani alabako ku nnyimba ezo ow'amaaso ameeru okomokomboti ezo ennyimba mu mwazabako kati olwaleero tuli ku flash olwaleero tuli ku memule waliwo omukazi yali ayomba njagala memule yange wagitaddewa kati tuli ku kamemule katono bwe kati kaliko ennyimba 7 omulembe ogwaffe si gwe guli buli mulembe genda mu Bayibuli buli mulembe gwa producinga bajjeno baagwo buli mulembe gu producinga bajjeno baagwo mu Bayibuli ne kakati ne mu history n'olwaleero mu present day life buli mulembe gwekolera ku nsonga zaagwo katugende mu Bayibuli eyo ye video y'olwaleero gwe naggwa n'ow'omulembe guno wulira Bayibuli bwegamba mu kitabo kya Hebrews ekitabo kya Hebrews Mukama yalungamya Pawulo n'asummarizing endagaano enkadde ng'atugiramu bajjeno bokka ab'okukkiriza olw'okukkiriza gundi yakola bw'ati olw'okukkiriza kino bwe kyali bwe kiti gundi yakola bw'ati ne kituuka bwe kiti olw'okukkiriza gundi yakola bw'ati n'atukuŋŋaanyiriza bajjeno bokka abaakola ebintu n'abamu baali bakola ebintu ebirabika ng'ebibi mu Bayibuli naye ate ne babeera bajjeno b'ekintu ekyo era olunyiriri lugamba nti olw'okukkiriza Lakabu omwenzi Lakabu yayenda Lakabu yali malaaya ng'obwenzi obumuliko bwe tunagenda omusomako tujja musomako obwenzi bwe yali aliko bwali bwa kikatonda yali alina kikatonda ekyamuli ku mutwe kyali kizibu nga kimuliko naye wakati mu bwenzi obwo naye ate yakolayo ekintu ekigatta ku mulimu gwa Katonda olw'okukkiriza Lakabu omwenzi yakweka abakessi ba Isirayiri ne bawamba ekibuga Yeriko
Bayibuli yakuŋŋaanya abajjeno b'endagaano enkadde bonna naye sooka owulire wano omusajja alina ekigambo kyayogera mu lunyiriri olwasatu mu ebbiri wulira. Okusooka byonna njagala okwebaza bambi bamikwana batti mu comment section mwebali nnyo mwebalire ddala bannange obubaka butuuse obubaka bwammwe bututuuseeko era ngenda budelivaringa ewaka direct mwebali nnyo mwebalire ddala okuziika kwawedde twagenze abasobodde ne bawerekera maama njagala okwebaza abantu b'omu Kivulu wavuddeyo costas nga 15 ezagenze Fort Portal okuziika twatambudde bulungi era ne bakobawo bulungi maama mukama muwummuze mirembe mwebali nnyo mwebalire ddala era leero maama Ebeni afunyeemu olungubangu okusoma Bayibuli jjo yamulema Abibulaniya 11:32 njogere kinate kubanga ebbanga linanzigwako bwe naayogera ku Gideoni wano Bayibuli yali ekuŋŋaanya bajjeno ng'emaze erina bye yayogera n'ebagaziya naye waliwo we yatuuka n'agamba bw'ati njogere ki ndeke ki kubanga obudde bujja kunzigwako bwe ntandika okwogera ku bantu bano. Owulire ekigambo ekyo omulembe gwaffe kati weeguli waliwo ebiro ebijja okutuuka nga byakuwandiika ebyaliwo mu mirembe gyaffe bagenda kukwogerako ki. Omuntu abuuze nti ate lumbuye kati oli agambe nti njogere ki ndeke ki ku lumbuye ng'omanya lumbuye yakikola. Ate abaana bano abaali abafaya besi bano baserekita Devi njogere ki ndeke ki ku baana abo ng'omanya abaana abo bakikola. Paulo omwoyo mutukuvu yamulungamya n'akola olunyiriri luno lulina amakulu olwasatu mu ebbiri njogere ki ndeke ki n'obudde bujja kunzigwako kitegeeza abaana bano ebintu bye baakola bye yandiyogedde tasobola bimalayo. Olwaleero mubiraba ng'ebyokusaaga Museveni baagenda mu nsiko bwe baakomawo baawandiika obutabo bwabwe nga boogera ebyaliwo mu mulembe gwabwe era beewandiikako. Museveni awandika ku Penkosi Kuteesa awandika ku Museveni, Kazoora awandiika ku banne, baani Besigye babawandikako kubanga mu mulembe gwabwe baakola bye baali balina okukola mu mulembe gwabwe. Era naffe omulembe gwaffe gugenda kutuuka ekiseera nga wateekwa okubeerawo records ziwandiikibwa kati bagenda kuwandiikako ki. Naye ate waliwo we bagenda okuwandikako omuntu agambe njogere ki ndeke ki ku bakadaama. Abaana baakola omulimu ebiseera ebyo abaali mu kiyumba waliyo kadaama gundi njogere ki ndeke ki. Tewabaawo omuntu abatiisatiisa. Bayibuli bw'osoma Bayibuli Isirayiri ejja yeeyubula waliwo lwe yakulemberwanga bakabona neeva mu bakabona nejja neekulemberwa bannabbi neeva mu bannabbi neekulemberwa abalamuzi neeva mu balamuzi nejja nga yeeyubula neekulemberwa bakabaka. Buli mulembe gujja ebyetaago bikyusa. Lwaki musobola okwamendinga obuwaayiro obulala butuukagane n'omutindo? Lwaki tetwamendinga bajjeno? Bajjeno bwe mulemera mu kkubo enseeta ereeta ebintu neproducinga bajjeno abaayo. Kati gwe Kibirango togezaako kukaaba nga bakutuuzizza ne Jeno Akireewo. Gwe olina okufungira Akireewo kuba gwe oli meeja. Akireewo Jeno oba yagala okikkiriza oba tuyagala kikkiriza Jeno waffe ow'omulembe gwaffe yooyo. Gwe totunyumiza birala ffe totunyumiza birala. Bw'oba owulira nga si Jeno gwe kikulume lwaki wakyogeddeko? Lwaki bwe bakutuuza mu tenti y'abasirikale ba Nuupu ne bagamba genda otuule wali weesune nako kubanga waliyo ne betutakkiriza kutuulayo. Abaana babanga bakurespect nga ne bakutuuza mu tenti y'abajjeno ba Nuupu weesuneko n'okwesunako okutuuzayo nga toli wa Nuupu. Bayibuli egambye njogere ki ndeke ki n'obudde bujja kunzigwako bwe njogera ku Gideoni. Leka nzireyo. Abibulaniya 11:32 njogere ki nate kubanga ebbanga linanzigwako bwe naayogera ku Gideoni, Balaki, Samusoni, Yefusa, ku Dawudi ne Samwiri ne bannabbi 33 olwoko. Ayina personalities bamenyaawo. Yefusa, Gideoni, Samusoni, Dawudi, Balaki ne bannabbi. Omwo mwe muli ba Musa, omwo mwe muli ba Samwiri,
omwo mwe muli ba Isaya, omwo mwe muli ba Yeremiya, omwo mwe muli ba Ezekeri, omwo mwe muli ba Yona ne bannabbi. Bayibuli ekunganyiza ba Malaki, Bayibuli ekikunganyiza negamba njogere kindeke ki obudde bujja kunzigwako senga ntandika okwogera ku bantu bano ebintu bye bakola. Ekitabo kya Hebrews chapter 11 ky'abajenozi bokka abalina bye bakola buli omu mu mulembe gwe. Yefusa teya operatingira mu mulembe gwa Musa. Musa yali mu mulembe gwe, Yefusa yali mu mulembe gwe. Naye ate bwe batandika okubakuŋŋaanya babaleese ne babateeka ku level y'emu kubanga buli omu mu mulembe gwe yakola ebintu bye mu tayimu ye. Samusoni teyabikola ku mulembe gwa Dawudi. Naye babaleese mu layini emu kubanga mu mulembe gwa Samusoni yakola ebyatuuka ku mutindo gwa Dawudi. Oyinza obbateeka mu level emu newankubadde emirembe gyali gyanjawulo, naye bye baakolera Isirayiri baabigejjinga nga biri wamu. Oba waliwo bajjena abaaliwo mu 8 225 wateekwa okubeerawo omuntu akola ebintu tukuteeke ku mutendera gw'abali abaali berowooza mbu b'amaanyi. Mariyamungu yakola ebibye mu mulembe gwe. Olwaleero omulembe gwaffe bwe gutandika okubalirira n'okusengeka ddamulira agenze ku mutendera gwa Mariyamungu. Naye ddamulira tatemulidde mu mulembe gwa Mariyamungu. Naye Mariyamungu entemula gye yatemula noona alabise nga gy'atemudde. Kakati bw'ova ku Mariyamungu odda kuddamulira. Naye omanyi emyaka egiriwaawo okuva ku Mariyamungu okujja kuddamulira. Oba babikoze mu bubi tetusobola bikola mu bulungi. Nzijawo kiri kye bateeka mu mulembe gwaffe. Bayibuli ekutte emirembe gyonna n'egenda ng'ejjayo ba personalities ng'ebaleeta ng'ebasengeka n'ebateeka mu kintu kimu. Tebaaliwo mulundi gumu abo boolaba. Naye achievementi zaabwe zaafaanagana buli omu mu tayimu ye gye yaweererezaamu. Gideon, Yefusa, David, Baraki, Omalani, bonna Bayibuli ebakutte. Naye njagala owulire Bayibuli bweyogera biki bye baakola kubanga yagambye obudde bujja kumuleka, naye ayogera buli omu bye yakola mu tayimu ye nga bifaanagana n'ebyomulala kuba challenges zaaliwo nga zifaanagana nga zaagala okufaanana. Kati abantu nga ba actors be balina okukyuka kubanga omulembe guba gukyuse, naye nga bali mu kufeesinga challenge zino ezaali ziraga ng'ezifaanagana. Wulira baakola ki? Okukkiriza abo be baawangula obwakabaka, be baakola ebyobutuukirivu. Abo be baawangula obwakabaka obwali bulumba okulwana nabo. Baakola ebyobutuukirivu. Be baafuna ebyasuubizibwa, be baabuniza obumwa bw'empologoma 34, be baazikiza amaanyi g'omuliro, be badduka obwogi obw'ekitala, be baaweebwa amaanyi okuva mu bunafu, be baafuuka abazira mu ntalo, be baagoba eggye ly'amawanga. Owulidde ebintu ebiri awo? Baalwana ne bawangula obwakabaka obwali bulumbye ne bawangulira obwakabaka bwabwe. Baakola ebyobutuukirivu. Mu kulwana baakola ebyobutuukirivu. Tusobola okulwanira mu butuukirivu nga tuli batuukirivu naye nga tulwana. Baagumikiriza ne bakwata ku byasuubizibwa. Kitegeeza tebaalwanira lunaku lumu kubanga ekintu ekiyitibwa ekisuubizo kitegeeza tekiriiwo naye okikolerera kibeewo. Baagumikiriza ebbanga nga bwe balwana ne batuuka ku kyasuubizibwa. Bayibuli egambye abo be baalwanagana n'empologoma. Samusoni yataagula empologoma mu biro bye ne Dawudi yataagula empologoma mu biro bye. Abo be baazikiza omuliro. Danyeri n'asuulibwa mu mpologoma n'aziba obumwa bw'empologoma mu biro bye. Tebaaliwo mulundi gumu naye empologoma buli mulembe gwalimu empologoma. Buli mulembe guteekwa okubaamu abasobola okuyimirira mu maaso g'empologoma, eitha okuziba akamwa k'empologoma oba okutaagula empologoma. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abalamuzi nti Samusoni yakwata empologoma envubuka n'agikwata oluba olwa waggulu n'olwa wansi n'agiyuzaamu. Bayibuli egamba n'agiyuza ng'ayuza omwana gw'embuzi n'agireka ng'eyasamye bweti. Era Bayibuli egamba nti enjuki zajja ne zizimba mu mulambo gw'empologoma ogwo ne zikolamu omubisi gw'enjuki. Yagitaagula n'agiyuza pata mu mumwa gwa waggulu n'ogwa wansi n'agiyuza oluba.
Dawudi mu mulembe gwatugamba empologoma bwe yajja n'ekwata ku mwana gw'embuzi nagigobereranga nenjikuba nenjitta kubanga ze empologoma zizze zibeerawo empologoma zizze zibeerangawo kati buli mulembe guteekwa okubaamu abalumba empologoma. Daniel ye yazirumba bamusuulayo mu bunnya bw'empologoma n'asulayo nga weezira ate ng'enjala eziruma. Bayibuli egambye bano abantu balwana entalo mu butuukirivu naye nga balwana ate ne bawangula. Bayibuli egambye tebaakoma ku ekyo bayita ne mu muliro baddukanga n'okudduka waliwo we baatuuka ne badduka ekitala naye ate waliwo we balwananga ne bawangula. Bannanga olunyiriri luno 23 24 luwulire empologoma asatu baafuna ebyasuubizibwa be baabuniza obumwa bw'empologoma asatu be baabuniza obumwa bw'empologoma nga bw'olaba akamwa ka jaati. Olwaliro empologoma ziyinza okuba nga si ze ziri ez'omu nsiko nga kati zijjira mu yunifoomu ya jaati. Basooka ne batutiisanga ne poliisi, Uganda Police tiya gas, kati olwaliro yeetutya. Ne batutiisa ne military, kati olwaliro tejja. Kati batuleeteddeyo jaati. Simanyi SFC, simanyi drones, simanyi biki. Wateekwa okubaawo ba Samusoni abayimirira mu bumwa bw'empologoma. Wateekwa okubaawo abagenda okukikola okuzikiza omuliro ogwaka wano na wali. Abo be bajja okuwandiikibwa mu Hebrews 11 egenda okuddako nti njogera kindekeki bwe ntandika okwogera ku Gaddafi, Machete, Olivia Lutaya,